Olunaku lwajjo omukyala gwe bayita Gracekhan naye asobodde okuba ate nga yeekoledde surprise nga ya baby shower nga omanyi abakyala abasuubira okuba ate nga basumuluka budde bonna oba nga bagenda okuzaala bakolayo bupato obw'enjawulo ne batubuulira anibbawo olubuto olwo omwana n'amutuuma mannya ki. Baby shower bye bimu ku ebyo bibeera mu nteekateeka eyo. Kati omukyala gwe bayita Gracekhan naye yasobodde okuba ate nga yakoze baby shower. Ebigambo bingi nnyo byasobola okuba ate nga bivaayo abajjukira omulundi guli omukulu gwe bayita Prince Omar yasobola okuba ate nga yeegaana n'agamba omukyala gwe bayita Gracekhan muwulira buwulizi anneesibako bwesibi. Kati omukyala gwe bayita Gracekhan era yatandikidde mu maziga ng'agamba nti omusajja ayogedde tamanyi na linnya lyagenda kutuuma mwana naye ategeeza nti omwana ye ajja kuba musiraamu. Omukyala Gracekhan wuuno ng'agamba ku baby shower bino bibira ku baby shower omuntu atubuulira anibbaawe omwana n'amutuuma linnya ki mu mbeera ng'eyo. Sooka owulire Gracekhan. Ayaya ebyo nagyolaba waliwo yagamba nti omwana obaolyawo si wowe andyogedde bingi ebisingaawo naye owe abantu boogera mina obugalo buliwa tusaleko eno bamwyita Ilona Grana gemanya genamutuuma omwana waffe Hajat. Omwana ono nga tannafuluma waliwo yamwegaana ekyogedde mu lwatu naye Ilona Grana. Linda blessing. Can we do something, Galamen? To Sanyukamae? Theatre? Bambi Gracekhan omuwulira Prince Omar wiiki ewedde yali akwata video yeegaana olubuto n'agamba talumanyiiko wadde. Awo nno Gracekhan yakoze baby shower nga taata w'omwana gwagenda okuzaayira yamwegaana. Wulira mbadde ndiwulira mu kukoza kambireke kubanga ndi musajja kukoza olubuto munange simanyika ate olubuto lwange ndwanjula lwange ndwatole ngamba eri lwange ngamba nsuubira kino kyesatudde ku lulimi lwange nensindika gy'oli bati sikyakubuliza enzo Gracekhan munange mpulira erinnya muyimbi erinnya muyimbi nyinza okubona linjogerezeganya nyaako naye mu mayimbi abangi ne mumanyi erinnya Gracekhan gyali neza buntu mulangira bintu okuwa obudde aya basi yoyo nno Gracekhan ng'akola baby shower wuno ng'atubuulira agambye nti omwana agenda kuba musiraamu. Bannange Gracekhan wadde akabye n'okukaaba mu mbeera eno ng'agamba nti taata w'omwana kyamukoze ey'okuba ate ng'azadde omwana taata w'omwana amwegaanye yagamba nti Prince Omar omwana gwengenda gwengamba nti mukama abamumpadde muisiraamu. Amina. 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 Ani aziwulidde? gamba naiva bambika mama kaisiraamu omwana bamwita Asiya nange Asiya neyanzanyo neyanze maaso ga Haji nsaba kufukamirako mama fukamira era ne maaso ga Hajati nfukamireko lyawo mikisa nagenda najo siri muntu mubi ndi muntu mulungi era bwembeerewo neŋŋamba ono kamubeerewo mbeera mulungi naye nga omanyi tusobola okubeera mulungi eri abantu bonna igwe nakola obubi mu mbeera eno tusaleko ekikwe. Gracekhan nga yeetonda nga bw'owulidde erinnya omwana muwadde erinnya lya Buyisiraamu omukulu Prince Omar bw'ekibanga kituufu. Prince Omar amannya g'amatuufu bamuyita Mukose Umaru. Prince Omar wuno akyegaana ebya Gracekhan okumusibako ku baby shower. Wulira ebintu by'empankula tebyenkubudde ebintu ebiriko facts naye ebintu byenkuba ebiri mu kukosa ampiranyo bisigaye mu munnange ensonga ezo era nazo kanzerekerewo ndowooza owulidde Gracekhan wuno akyatunyonnyola akubiriza abayimbi abasobola okuzaala mukologo. Ebisinga mune Katonda yansalawo Katonda bakuleeteranga omwana yenna ndaba ku TV bambi muzaale kyobogola wakudoyita mu mbeera kyoti muzaale sala omwana oyo muzaale buli ngeri wajja kuwayo abakwagala wajja kuwayo abaagala bambi omuzaale sala omwana oyo. Baby shower agimazeeko ng'akaaba olw'ombeera nti taata w'omwana olubuto yalwegaana. Wuno akyatugamba Gracekhan
mpola mpola awo maaso ko kale bwe byali byakatandika era nagamba course nedda because nali njagala mbanjulira ekintu nga kiwedde because mbadde nyina okukola baby shower ate sinze yagyekoledde nga nyina abantu bange bambi mikwano gyange abagambye bannange kamaama naye nembigwamu era we nabigwamu ngaba naye bulijjo nyina abantu abanjagala bwe nti nyina mikwano gyange nyina baganda bange abanjagala bwe bati moreover nga bamu tebalina wano yes engamba bannange mukumanya ye Gracekhan oyo nabona obubaka buwulire bwagambye kibuzo kinenemu naye Katonda nja kukisalasalamu mu ngeri bweti nti Mukama bw'aba asazeewo n'agamba Gracekhan be a mother toyinza mukwano kugaana Gracekhan be this tosobola kugaana ninge Sandra kati mu ngeri bwetyo naye Katonda yasalawo ayinza okuba olyawo nga olaba teyasalawo mbulungi oba teyasalawo mbubi oba teyasalawo bwati owulidde mwanyi muganda wange naye nooba ng'okikkiriza kasita okikkiriza nakikkiriza tata w'omwana nja kumubanjulira mu kaseera akatuufu yes ozireke zimire taata mbadde nkusaba zimire obuuze ekiddako aya basi we twatandikira okumufuna wano yasooka neyegaana olubuto awo pulinsi omu aba mutuufu olubuto walwegaana ate kati akkiriza mu kusooka yagamba bw'ati budde bwabyo kati bulungi badde yagala nsiyooka sina mwagala ndi just awo ndi freelance nedda wendi just ng'abantu abalala balimba nkulabikidde luliwa sina lubuto luliwa oli mulalo ate zisijjako eno top ogiraba bwekoma